Koze bayi mayingira gena nonde ninde okulangirirwa nga manyi nti box esalawo. Omanyi factor government gyesigaza mu Uganda. Fearing factor. Okutya kwesigadde otteka mu bantu. Gwe nga bakutaddemu ekyo n'ogwamu amaanyi n'ogamba nnondera ki. Ye we yasigaza. Kuba ekimanya akalulu kukulonda tesobola kawangula. Oluvannyuma lw'ekizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta, Lubaluseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafulyu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino. Kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kye wayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Gw'abadde atandika layiburale naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule. Tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing, tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera. Tetusosola mu myaka, mukulu oba muto, muwala oba mulenzi, jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala. Gwatwetaaze tusange ematugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 737 Lubaluseewa TV, mazima ku mazima. Samuel Gegange mbabuuzaako mwena gye musinzira okuba nga mutugoberera ku Lubaluseewa TV. Twebaza Mukama Katonda tusobole okuba nga tutandika wiiki empya. Leero lunaku lwa Monday era buli lwe Monday olaba nti lutuuse mbeera ne musajja wa Kabaka oba ne Honorable Sendija Ronald okulaba Arnold okuba nga tutambuza ensonga nga bwe zirina okuba nga zitambula. Ngenda kumawa ababuuzeeko tusobole okuba nga tweyongerayo. Tusaasirako abo abafunye okusoomoozebwa n'abafiiriddwa tubasaasirako, ate mu abafunye obuwanguzi tubasanyukirako nti Mukama yeebale nnyo, yeebalire ddala. Sendija wanyisa buuza kuba tulaba. Mwasuze mutya mwenna abatulaba, buli omu gy'asinziiridde. Mwebale nnyo kubanga mutwagala naffe tubaagala nnyo. Erinnya n'eddoboozi Sendija Arnold, Honorable ku Mabanda, kansala awamwaddako. Okay. Ennaku z'omwezi tusemberedde ddala lwa mukaaga luno, wiiki eno yennyini gye tulimu 22 November 2025 tuli ku Sunset Gardens, Shiba Kalungi, Kabako wamu n'ekibijjigiri ng'ate ogattiddwako ne Saxo Flame Band bagenda kuba nga batukuba omuziki okutubeesabeesa ne ba MC Abakabi abasobola okuba nga ekintu bakitambuliza ddala bulungi. MC Kafipula ajja kubeerayo, Zennyama ajja kubaayo ne MC abalala bangi nnyo. Ate nga bwe tugenda kubalimba DJ Tony, DJ Junior bonna bajja kubeerawo ng'ekintu bakikuba bulungi nnyo mu Nzuri sana. Ne ba DJ abalala bajja kuba batwegattako. Olwo DJ ono Muganda ng'atera nnyo okuba ng'ate aneerabira naye nga si kyamakulu okuba nga omusajja ono mwerabira nnyo okuba ng'ate ensonga tajja gitambuza bulungi nnyo. Linnya limbuze naye kandireko era. So ensonga bwetyo bwegenda okutambula olunaku lwa Monday, olunaku luba bize buli muntu aba mu keetalo. Omanyi olunaku lwa Monday Sendija bw'oba teweeteeseteese bulungi wiiki eba ejja kuyitamu. Kituufu. Ebiseera ebisinga byonna mukuliko laale twagivaamu nga Lubaluseewo twaliyo twabakuba live. Ne mutuwa ku following eziwera, abantu baabalaba, abantu baanyumirwa, naye ekyamazima kaddata kaatuggwako awo ndowooza Rain yali yakatuuka. Era abaana abatambulira ku ggaali kale abantu bakyasinze kati okwosa data omungi batambulira ku principle. Abaana abo ekyamazima babasaba data mu lwawe. Data w'amaanyi nnyo atadduka nnyo alinga mpewo. Data ono ennaku zino kiki? Data bwatyo tabangako mulungi. Okay, DJ maze ne mujjukira wabita DJ Wizi ensonga ajja kuba naye babulungi ali ku Sunset Gardens olunaku olwo mutwalo gumu okuyingira n'emitwalo 3 saako n'emitwalo 3 tebo. Sebo tugenda nno ffe kutandikirawo. Amiina. Omukolo mwagukola. Omukolo twagukola era bayimbi mwabaleeta. Ate abamu baalemererwa otuuka olw'obudde. Kuba Kinyisa yali amaze otuuka e Kawempe. Bamugamba obudde poliisi oba electrocution bwegaba buweddeko. Era abantu baffe batusonyiwa ab'oku Mabanda baamuli bamwesunze nnyo. Nabasobola tuuka mu budde. Naye nga mwebale nnyo 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 bannamabanda okujja okubaawo. Ogwo nno omulimu nakola gw'amaanyi. Okubanga Honorable ne bajja mu kitundu kyo. Eyo constituency yange. Buli omu aba yeeyagaliza babemwe. Kuba jjoke NUP webeera ng'amasannyalaze. Kati buli kansala yali asika. Atisi babe muluka gwe. Oba babe bamulondera mu electoral area ye. Naye ssebo gaali maanyi gange. Ekintu n'okweteekateeka obulungi. Ne bafundikira nga bazze wange. Stage nagiraba Mulembe Basavu
buli kimu kyali fine wadde poliisi yatuziyiza twali tulina obba baatugaanawo ne batwambuse waggulu era nga bamanye nti abawagizi bo tubalina baatunoonya ne batusangayo. Weekend eno yennyini nyini twabaddemu ne show ya Make Wine ono nga muganda wa Principal Bobby Wine yasobodde okuba nga etambula successful. Abantu bazze ku Serena Hotel ne basobola okuba nga ekino bakikubaganyako bulungi nnyo. Ebyasinze okutambula ye muyimbi Suuna oba omulangira Suuna yasobodde okujja kumpi ne Principal. Yabaddeyo King Sanga atuddeawo, Bobby Wine atuddeawo, Eddie Yawe, Banjoman, wabaddewo bali mwezo. So basobodde okuba nga ate ekintu bakitambuza bulungi. Suuna bwe bamuwadde akakisa okuyimba yazze ayimbireko wali Principal. Era n'agamba abantu bwenna bali mu Serena njaga nyimbaka erinnya lya Bobby Wine. Kiravyo Bobby Wine mame mala. Kinga nawe toli wadde addamu, toli wadde kuba asanyuka. Anoonya kudda ngulu. Yali yafa. Twakomayo mulaba nga alibiddewa. Wassale. Nga tesala abagoba. Yayimbyawo kayimba sima operation welete creation bwa wana. Kali Kyagulanyi omuyita musiru n'abalozi. Abannayuganda bategeera. Kasito balyamu olukwe wansi. Tebagaba mukisa gwa kubiri okujjako nga weewadde obudde ennyo nga bulaba bigi yaye. Ne weewa obudde ne weewaayo ne bamanya ddala nti okyuse. Kali bamulangira Suuna babadde azzaawo okunoonya masannyalaze. Asemberera omusajja gaaganye. Bamiga yanyodde kiwata alina oluyimba lwanyolerako. Oh baby. N'engalo tasobola zimuwa. Yali tasobola zikwatamu eza Kyagulanyi. Kyagulanyi amanya abantu be n'abatali bantu be. Oyo omusajja oyo ye musajja mu ddakiika 3 asobola ovaawo ne bakulaga nga bakulaga yazzeeyo eri. Azzeeyo yayambadde ekisaati kya yero. Yabadde abantu b'ennaku zino bazibu. Tukyasobola beesiga kyenda. Tosobola kwesiga muntu. Omuntu yenna buli wobeera omugezi ne olondawo kuba musiru. Nalabako obuddeko nga omulangira aganze mulangira. Ndagidde buli muntu alina ekifaananyi ku DP ye akijjeko ekya Kyagulanyi. Kati alowooza abantu beerabira. Abantu tebeerabira. Ate gwe kyolina omanya kiri okulaba na Uganda mu mbeera eno ey'okunyigirizibwa. Kibaluma nnyo nosinga akibakoze. Igwe nga si gwe oli mu kintu. Ate ne weefuula nti oyagala nnyo oli akibakola. Kiba kunyiigira osinga oli. Kuba eddala baba balabye ddala nga gwe weesiriwazza. Oli munaku nga bo. Wali wassale ng'ogenze kusabiriza. Abakuyambye ababadde bajja mu byevulo by'okkuba omutwalo ku 15,000 b'olaga nti tebalina makulu. Kati ogamba bo banaakwagala batya. Ate Kyagulanyi ali ku maanyi gaabo gwe boolaba b'oyisaamu amaaso. Be bamuyimiriza waawo waali. Gwe oba yagamba nti bannayuganda bakambwe ennyo kabe Kyagulanyi n'amala akola ensobi tebaddamu mwagala. Kweli. N'embeera gye tulimu teriiko kuyita. Teri Kyagulanyi gw'ayita fesi ye yatuyita okumwegattako. Ebyo byayogera tulaba ebitunyiga naffe. Bye byatusikiriza okujja okumwegattako. Era tolowooza nti bw'akyuka naffe tukyuka. Ffe tugenda sigalawo ng'ebitunyiga bye bimu. Era ebigenda tuwaliriza okuva nga tukyayogera. Bye ebitunyigiriza. Si ebinyiga Kyagulanyi. Kyagulanyi yali mugagga okubiyingira mu bye. Kuffe tekuli yali yamwenkana ssente. Ne Suuna yennyini teyenkanangako Kyagulanyi ssente. Lwaki yadda ku sayidi y'abantu be bangi. Yamanyi gye yayitanga kujja nga bamuwa emitwalo 3 ku 2. Kyagulanyi yanyumawo Kinguli Basoni bamuwadde emitwalo 3 nga bagiggulawo. Kitegeeza embeera yali agimanyi. Abantu abali wansi bwe batambulira. Era tatuyitangako. Era buli ali mu struggle ng'olimu lwa Kyagulanyi owedde. Oba ali mu struggle ng'olimu olw'omuntu. Omuntu yenna azaalibwa ekitonde ekikazi. Akyuka. Imaani ye erinnya nekka. Omuntu azaalibwa bannabbi be balina imaani etakka. Naye bw'oba ng'ozaalibwa mukazi. Imaani ye erinnya nekka. Kati essaawa yonna omuntu yenna azaalibwa omukazi akola ensobi. Kati olina kuyingira struggle nga weeyingiridde nga ggwe kwebyo ebikunyigiriza. Nga bolaba nabaganzize ndiwo ku lwa pasita nsaba lwa gwabadde anoonya ekifo ekyokuwumurizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka w'otuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera
ategeera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga eby'enjawulo. Gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. W'otuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku nnamba y'essimu 07943936 oba 07726436. The place, a home far away from home. Oyo mufu taba musabi taba mukkiriza. Kkiriza okusinziira ku ggwe biri ku mutima gwo. Kyovula banze nkugamba eddiini eba ku mutima si bubonero. Oyina kukkiriza mu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oyina kukkiriza mu Yesu Kristo. Tokkiriza lwa muntu. Muzimaye pastor wange baba taze mu church sijja kubeerawo. Abo be basobola okukyuka anytime. Pastor wo bw'avaayo n'ava mu ddiini nga naawe ogivaamu. Wabula. Obolewo pastor bagamba atasiramusi. N'olwekyo tobeera loyo eri muntu, tobeera loyo eri kibiina, beera loyo eri omutima gwo n'ebyokkiririzaamu. Ekiza abantu abali eyo tebalina kwegatta ku Kyagulanyi lwakuba Kyagulanyi be mwegatteko lwa birowoozo bye ne bibakkiririzaamu nga nabyo. Buli bw'otula kumanya nomanya nti amasannyalaze gano batubba nnyo, amazzi gano agava mu Uganda batubba nnyo, data batubba. Awo yingira sitwagwe ng'omanyi ky'oyagala. Naye banagera ku makya nga batutte Muwanga Kivumbi, batutte Bampuuga, ng'ogenda Mayanzi ekyennyingiza data tannavaawo, amazzi tegannakka. Okitegeera? Kitegeeza ogenda bbala mu sitwagwe ng'omanyi ky'oyagala. Kati Omulangira Ssuuna yazannyisa ebiri mu Bannayuganda. Tetujja musonyiwa. Ojja tumuwa emyaka 10 ng'ali mu sitwaga atambula, ng'akola ebintu ebibali mu Bannayuganda. Tujja mmanya nti atandise okumanya ebintu ebirina ottambula. N'olwekyo Muganda waffe tukusaasira. Nina ka video ke nalabye, so nayagadde n'okukusindikirako nga omuvubuka baamusiba. Naye gye baamusibira eyo simanyi basement biki. Yagambye nti ye bwe yavaayo oba bwe yatuuka yeeri mbulu yamanya nti Kyagulanyi ali ku kituufu. Lwaki? Nti bali abasajja nga bakutulugunya ennaku 7. Naye bye bakutulugunyiza ng'etteeka oba olina okwogera buli kimu. Naye tebabuuza ku muntu yenna mulala, babuuza ku Kyagulanyi biki bye muddaako. Nange omuntu ate gwe batugamba mbu ali ne President Museveni biki ate ebyo. Kati nze kankugubulira. N'atuuka n'agamba nti Mpuuga yali ne Dr. Kizza Besigye. Nagamba Mpuuga be baasula Dr. Kizza Besigye. Mu Besigye yali ayagala obbalunkoma nti balya ssente. Kuba ye yagambye mu Mpuuga yatandika okukwatagana ne President Museveni mu walk to work owa Dr. Kizza Besigye. Nagamba naye Dr. Kizza Besigye bwe yayagala omulunkoma nagamba naye omusajja ono alina influence nene mu Buganda. Bwe naayogera alina influence nene mu Mengo. Bajja kunkola ki? Bajja kunsuula bankuba basuule. Kati era mbu ye message emiri yagala kyapa namuga abo abasajja oba oli nabo omanya oli ku kituufu. Kati Kyagulanyi nagamba ate Kyagulanyi bwe yajja ye yajja alina eŋŋombo eyakulabisa. Taliiko ekyo. Taliiko ebyo. Kyagulanyi taliiko yamuleeta. Besigye yamuleeta n'amutunda mu Buganda, yali Muganda. Ye yatugamba agambye tuwe Besigye obululu, yali Ssebaggala. Kati yali amulimu fee eyo ey'okuddamu olabisa Abaganda ate nga Muganda yatumutunda wano. Kyagulanyi ani amuleeta? Omuntu nga tolina yamuleeta ani agenda omusuula? Kituufu. Kati teri yamuleeta teyajja musuula. Era yali alina obbalabisa. Abo Bampuuga baludde ebbanga bakolagana ne President Museveni. President Museveni ng'akimanyi alina obba ne opposition ekkiriza by'akoyagala. Oyo Abedi Bwanika buli Museveni lwe yagenda ng'olayo Besigye yawozanga Bampuuga kalulu. Abedi Bwanika yabeeranga bali kubasaba ekkololo. Ayozayoza President okuwangula akalulu. Banna abali mu opposition bakaba babbye ye ng'agenda agamba baatuwangudde. Kati gye gyali emirimu gyabwe. Ate Omulangira Ssuuna gw'ogenze n'omwogerako teyabaddewo yekka. Wabaddewo n'omuyimbi omulala w'NRM. Pastor Wilson Bugembe. Gwalabye Bugembe yamuyisizza ate Kyagulanyi. Alina we yamugambidde nti naye mwagala nnyo mutya nnyo omuzeeyi n'okusinga Katonda. Kituufu. Naye Pastor Bugembe yabadde musajja naye mugezi. Alina obwedda engeri gy'abizingazinga n'abigatta.
kubanga message eyo nnungi tibogamba nti gwe pastor otenye presumption okusinga Katonda era senga yabadde muntu nga mubuyabuya yadde amaze omusuulayo naye nga abasumba era bonna bakimanyi abasinga bakimanyi naddala abalokole nti bali wano okusaba ku lwa muzeeyi era mbu yeyakkiriza obulokole naye ng'omuntu omunnansi azaalibwa ekitonde ekikazi asobola obbanga yakkiriza ebya Katonda mu ntegeerayo ebintu ebya Katonda oba eby'obwakabaka obw'omu ggulu n'osigala ng'otya muntu munno nti alina okukkirizisa tekisoboka kyenagamba nti abantu balondamu okusiriwala ate nga bategeera tewali pasita atamanyi nti ebya Katonda biba bya Katonda oli ne bwakulwanyisa n'osaba osobola okutuuka ekiseera n'omuwangula bwekiri ate bo benye baluga nti mugende musabe busabe lwaki tebasaba busabe baga omukulu omu katumusabireko ne babanga seeka kiti amazima ne bagayita mazima bayibuli ekkiriza okwera ku bulimba seeka kiti yayogera mazima nakati tannalabika nawe wali ewa omulabawa bamutwala era ku butambi bw'abaana obutambula oba yagenda Makka ewa satero otambula baseeka bagenda Meka si bugenda Meka bulina akaseera kaabyo obuuza nga Kabudunuulu omubuuza akaseera kugenda Meka ogenda kuwummula yakubuuza kwa Abudunuulu Abudunuulu omubuuzangako si bwe yafuuka Hajji oyo omusajja mu byokusaaga ali awo Katonda smart butcher atunda nnyama omukulu oyo omusajja mukwano gwange nnyo ate musajja mwagaliza ebinyama byonna ogenda byeriira era omubuuza nga ajja kunnyonnyola okola hijja Brian White avunaanibwa omusango oba alumizibwa bamulumiriza okuba nti omuwala yafiira ewuwe era ng'akiinako akakwate abadde mulwadde Brian White bamuleese mu kkooti ng'ali ku kitanda Brian White yakubye omulanga Brian White yagamero ga maama nkulaba jangu ntwale onkima ali mu katemba omulamuzi wetuze n'abale take that person please musoke for medication musoke mutuleke omusajja musoke mugende mujjanjabe naye luli ali ku kitanda ng'akola interview nezi TV ez'enjawulo bw'alajja nakasuku nga bw'alajja wanate mu kkooti ne bamugaa sirikako kale bakusomera emisango laga gwesebo nze nkulaba tondaba nange nkulaba oyo katemba ensonga eri ku ki katemba naye kati kankubulye Brian White lwak'omugenzi Ichuli yagaa nti omusango teguvunda naye Brian White omulaba musajja muganda waffe si ekirumira musajja muganda era Brian White simulinaako buzibu naye yakozesa bo byakaddeke ebiro bye yabikozesa bubi yakozesa ebiro bye okulwanyisa baganda be kino nkikuddiramu ne bw'olitula n'abalangira ng'olya n'abalangira tolifuuka mulangira Brian White yatula n'abalangira n'alowooza agenda kufuuka mulangira n'alowooza akimaze nadda eggulu n'agamba pulezidenti waffe nti oyo muyaga temumukkiririzaamu ayinayo yagambira n'abyakatamira bakakubeza abaana ba social media baga nti ng'agamba bannange kati njagona emulimu eri muggwamu ddi kati ye wala gya mulimu agenda muggwamu ddi anywa walagi kati katemba gwe yabadde akwatuna nti yadde ng'atamidde kati kyogamba Brian White omukazi omuwala bwe yafa n'afunirawo omusujja yafuna pressure kyekangu yafuna ekyekangu nduli etasobola laba nti ebyekangu bwe yabaye ne Brian White Foundation batabiraba oba bakwagala baba bakukozesa bakuwa n'amaanyi n'obuyinza obusooserawo omuntu lw'omukuba oluyi si papa yasibanga ekkubo n'agenda mu supermarket agule chocolate n'asibe ku mukubo ng'agenza okukola n'amala gula nze si papa yasama ku Senana nga mulaba emmotoka n'azeeka mu kkubo ku Senana eri ku Buganda Road waggulu yagenda awo ku supermarket okugula ku emmotoka n'azeeka mu kkubo n'agenda n'agula n'adda nemubeera wamulinzi nemubeera ye nga agulewo agenze gulawa chocolate n'amaana agenda ekamaja n'akuba abantu amasasi n'amaana n'ayitamu akuba ne mu bbanga ne batamukwatako olwaleero talina bw'asobola adde okwewolereza oyo ye si papa kati ye Brian White we yali yalina convoy ng'alina convoy atambula nga w'amagye kati olwaleero wu yajja alajjana atandise n'okulogota na maama nkulaba maama Brian White yali ani amanyi wamulabako gwe mu biseera bye kyenkugambye nti akaseera yakakozesa bubi ate kati abantu bonna kati bano ba Eddie Kenzo akina Bebe Cool mwali badde mulabirako abo ba Brian White bwe mmanga muli mu kaseera kammwe
temujja abantu wabula ensi eraba tujja kuddayo obutambi tubujjeyo Eddie Kenzo ng'otandise okulaajana olaba lwaleero ssente zammwe kati zineza Eddie Kenzo tasobola kulaajana oli munene anaatera olaajana yatugamba nkaana kambaata kati mwana wa kyefaali tujja kuddamu tubimujjukize nti wali mwana wa mujaasiggwe kaana k'embaata wakakuzaala ddi embaata yakuzaala ddi Eddie Kenzo agatuuka ekiseera nga naye alaajana kuba kati olutalo lwatandise lwa munda yeekuba ne Bebe Cool President Museveni agala sigazaako ate nkugamba ebigambo bino Bebe Cool asobola oyita wano wadde NRM n'atavuma Eddie Kenzo n'ayitawo n'avuma Bebe Cool from day one wa NRM tetumuwaana lwakuba wa NRM Kenzo alina akayimba ke yatuyimbire no system volongoto ate ali ku volongoto yakuba n'ebiboobe biboobe eno ng'ayimba ku basajja era gye buli tubiterese yamaana alaba nga kiweddewo ebizibu biweddewo mu ggwanga amalwaliro ne gatereera amalwaliro ge yayimbako gatereera enguudo ze yayimbako zaatereera okusiba abantu abalina misango byatereera nabadde ku NTV nendaba ono honorable Joe Kwesimbao ku NRM Nansana Municipality MP Matovu Idi alina kintu kyeyakakasizza yagambye yadde alambula amalwaliro biki namulayo ku NTV n'agamba nti olaba ti President Museveni tukwebaza nebaza nyo President Museveni amalwaliro ogazimbye naye tuyiseko mu ddwaliro ekyamazima amadagala go gabulamu tegaliimu omukulu ye kino akirabiddewo anaatera okugobwa tajja kuganja lwaki buli wobeera ku sayidi eyo tolina kwogera mazima oyo anaatera okugobwa omwana yayogedde ekintu nga bannaayi omwana ono ng'atajja kuba mulungi nnyo omukulembeze mulungi ayogera ku mazima nze bulijjo mmanyi abantu balimamu amadagala tegaliyo nga tegiigali tannabategeera sisitimu yaabwe bw'etambula bw'anaagiyingiramu bwati tajja kuddamu byogerako ebyo yagaye amadagala nange ngalayo temuli ekyo kyo twandikikozeeko oyo omulaba ayinza obba tagendanga mu ddwaliro wadde erya LS Center for gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka wootuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. Wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom oba otufunira ddala oba kuba ku nnamba y'essimu 07 4 6 9 oba 07 2 6 9 The Place, a home far away from home. omulaba ayinza obba tagendanga mu ddwaliro wadde erya LS Center for okumujjanjabirayo akasente weekali kati ate yeebuuze ate abagenda ku LS Center 2 ye yagenze ku Firina 4 yo kimanyi wawe yakoze research kali waliwo zittu otuukayo nga n'akatanda tewaliwe bassabalwadde gwe nodda ku TV Bebe Cool n'obalaata buli kimu ekiri olw'okuba gw'ojjanjabira bweru mu Amerika. Bebe Cool talina mwana waazaalibwa wano naye kamuuze ani yabaga nti omwana we bamuzaalire bweru tafiirayo nanti wuliriza abba kikola nga batya obujjanjabi bwa wano ate owa gavumenti gye bawaana. Bobi Wine gwe bagamba nti mubi teri mwana watazaalibwa wano bonna bazaalibwa wano Nsambya. Kituufu. Bebe Cool owa azaalibwa Ensambya wa bonna abazaalidde eri olw'ensonga yagala babe n'obutuuze. Abasajja nga tebalabye ku bizibu abo tebalina nnaku gye balabe kyobula baduula adda ku TV n'agamba this is NRM ng'akutte ssente nanaba kusaasira nga akutte omudinda n'agamba gye bayita NRM otulaga ssente nga waliwo eyasuza enjala anoonyeza 20,000 wiiki namba zibuze gwolaga ssente lwaki bakusanga mu kkubo takkube nalowooza abaana basusse obubbi bw'omulaze weeziri kyo yazino yataziraba okitegeera
kati Matovu Idi ne buli ali mu NRM ayina sente abasinga okuba nazo be batono abasinga okwagala NRM tebayina kuba be bazolo omuntu gwosanga ayambadde sati ali kukuba ayimba Museveni tasobola baamu wadde nebi ali ne president tasobola muwa president ababagezigezi amanya nti oyo kakubye ekisati kya inadda ku kkubo oyo wange Mawube talina gyadda kati president agula bampuuga abantu be Mawube naawe kati musende ziba wampuuga opposition friend opposition tebasobola ziwa aji atwala bene ali mu mabanda tebasobola yani aji Kasule yatwala era ali mu ekimoni wene ali mu mabanda aba Museka Isima chairman wo mu guno we NRM. Hello everyone, my name is Mulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Chirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So we have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to NDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Museka Isima, chairman wo mu guno we NRM. Baba bali bamuwaddeko NRM million aga 5. Aje musiba wo mukono gwange. Ndo bamukwasizaga. Nate basobola kujja ne bakima. Omukono no bagenda kugutwala. Aje babako kime. Oli mutata wange. Ebbanga lyakoledde NRM. Isima gwe manyi. Isima musajja wa NRM. Ono Isima yali idi wa gundi wa Seninde. Tafuna nga wadde milioni 5. Ewa. Ani nga yagala NRM. Namuyita nakuwa na jimu tukole interview na akala tajja. Tebasobola. Ate nga ye musajja abali loyo. Bazibu bali batali loyo. Chobola ngambye oyambala isati n'ogenda wayo so wasokka ebiri. Ate bana bazikimira mu nkuto bafuna buwumbi. Bambuga bafuna buwumbi. Kyokka bana bakiwagidde okufa obufi. Waliwo yangamba naye kati bujjalo bangumpagira kati mba nkusasulira ki. Mba nyina sikiriza bali bajje. Okitegedde. Ndyoke mpe bali. Nze leero sente za NRM esanga Isima. Muzeyi wange tata Isima nga azikutte. Simunyiigira. Kuba from day one wa NRM. Era simuyinaako obuzibu nti ye yalonda bwe kiti kibiina kye. Paka walizuula takifunyamu. Naye bwe nsanga omwana gwe badde omutwalo nadda kukuba namba esaati munenya. Mugenda kuggwawo bagobe. Naye nga Wampuuga agenda kufuna 5 olunaku olwo. Ate nga yeefuula nti alwanyisa Museveni. Okitegeera? N'olwekyo abantu bala Uganda balina ozzuukuka. Sente zitagenda kuyamba tezikuwagiza bya kisiru. Nze sente nga tegenda kunnyamba baana bange kulyako emyaka 2 mu maaso
tenkozesa nsobi. Gwe ne mu kisanja ekimuyisaamu. Kisanja mukirina amakulu. Ate abaana baffe betuzadde. Wabula. Abaana baffe twagala naffe basomera ku Maserino. Omusajja omu yaŋŋambye mbu Museveni wakyaddiza zi Maserino ezo zonna n'azifuula za gavumenti. Ne mugamba addire Maserino agifuule gavumenti nga lwadde eyiye mulemi ofuula Maserino. Yaŋŋambye Museveni addire amasomero nga Maserino Saniseti agasse mu gavumenti abaana baffe basome bulungi. Ne mugamba addire agatali gage gafuuke ng'alina eriri limulemeredde. Nga liriwa. Lwadda. Ne toyi gye twasomeramu nga tuli mu nasale ekyaliwo. Twaliri naawe. Togira basayidi eri bagiyita kawunyira. Lwadda. Nze natulira ku St. Jude. Dira St. Jude gye natulirako. St. Jude eri wali mu kkoona. Ng'ovudde ku Maserino. N'ogenda awo. Dira St. Jude gifuule nga Maserino. Evuddewo yo bambi baagisa kasozi. Gifuule Maserino. Senga ne St. Charles. Omukato kite yagyekwatiraako. Senga ekyalinga bwe yali. Omukato ki yagyezimbira. President Museveni atuyamba ekintu kimu abanga akoze nnyo. President Museveni sida asibuliza ne bana abantu baziwa. Ewa. Nze nali nsomedde mu gavumenti wokka. Nga buli muntu bagusasulira n'osulu 15. Essomero so diimirizaawo ku 2,000 ku 15 buli mwana. Gavumenti emuteerako 2,000. Edimansa abasomesa balina okusula. Mulina ku 2,000 omutwe. Kyovula gavumenti kati zikyuse zisasuza abaana. Aye ne banyiigira abasomesa lwaki musasuza abaana. Tewali ssente. Okitegera sente gavumenti zeewereza ku baana abo mu ssomero tezikwana na kwota ku mwana bye yeetaaga okukozesa mu ssomero. Kati gavumenti bwe beegala otutereeza ebyenjigiriza ddira St. Jude gifuule Maserino. Abasomesa basasulire mu budde basomese bawaaba okusula nga wa mulembe olabe. Okitegeera nze kuba ku gavumenti ya Museveni kyenjibazawo kimu nsomedde awo wokka. Sikyusizzaamu tetwalina busobozi twawanga 2,200 naye nga bakugoba fiizi n'otula wiiki. Nga mmeka ze bagobera? 2,200 ebibiri bya ndobolo 10,000 olwa fiizi. Naye nga sente zibula. Okay, awo katuveewo Sedija. Ogamba otya DJ Wizi okutumirako nnyo mbuzeemu ennaku zino zato kyanjo kyayo. Mosh Media ogamba otya muganda wange weekend Mosh Media yasobodde okuba nga atagimpisaamu bulungi nnyo. Sebunasodde okulya ku ngege ey'amaanyi naye nga Mosh Media abo nno nga bakola ku bifaananyi videography ne photography batuukire bakole posters banners osobola okuba nga ate kino kitambuza bulungi nnyo. Gravity omutujju nalali ayimba nga bamukuba obucupa bwabadde bwa ddala bwabadde bwa mukwano. Naawe beera abo babukuba ojja manya nti kaddala bwe kamala okutukwako omanya nti kaddala. Gravity ecupa bakyamukuba naye ate omuyimbi w'amaanyi mulimu Gravity esaali yagadde bamukube. Lwaki? Gravity ensobi ze yakola azimanyi mutima. Nyangu za Tereza. Omuntu gwe alina okuba obucupa baddala alina bba Eddie Kenzo. Bene Eddie Kenzo tomwagala mpaka kunya. Eddie Kenzo walina okumugulira ddala obucupa. Ne bambi Gravity bagira bamusonyiwa. Akyalina akadde. Naye bwe bambi wadde obucupa bwaddala ssebo tebyabadde bimuli. Ekyamazima nalabye nga bambi abasaga muganda bati yasigala ayimba. Talina kyakkola. Kati ove ku stage ogende mu bawagizi. Bewazi oyimbira ate obakube. Kikola amakulu. Ate wabayo kyezza nnyo. Kati kyalina okukola. Gravity yajjanga n'oluyimba olwo omutujju. Kati Gravity David Lutalo bali basinga gulawundi ya wansi. Nga bokkirira Masaka Nnyendo wa Gravity n'akwata bw'ati ne Lutalo be baali basinga ekyo ekintu. Naye bonna ekyaba kyanya kudda ku sayidi enyigiriza. Sayidi enyigiriza ntono nnyo gye banyigiriza. Gravity kasanga kitwali tumutegese. Gravity yalinya stage abantu ne bagoinga crazy. Gravity omumanyi. Kasitodda ku sayidi enyigiriza eyo y'abatono be banyigiriza be bangi. Ate mu kaseera k'okunyigiriza bw'olondagawo okubeera Newton nga bw'olaba David Lutalo yeefula Newton kitegeeza weegasse ku banyigiriza. Mu kaseera ng'abantu bali mu kuyagayagga bakaaba banyigirizibwa olondangawo sayidi ne bamanya lumu nti ono ali kubanyigiriza ono ali kuffe. Bwe weefula nti tolina woogwa oba weegasse ku bali abanyigiriza kuba amazima oba ogasirikidde oba ogamanyi ogamanyi ate n'osirika.
kati David Lutalo ne Gravity y'ensobi gye baakola. Ne David Lutalo tekyasobola kuddamu kuba lugogo. Buli mwaka yalina nga concert erugo kakyasobola. Wabula David Lutalo concert zaffe wazitukula otya? Takyasobola kuddamu. Era kati bw'aba bazenya alina genda ku Serena. Bakopoleeti be abakungu ba gavumenti bajje babeewo. Sifa abawansi be yajjamu 10 gye yava e Luweero. Yakubanga ebiweero kasana kisaawe. Simulaba ku ddale nazi wonna wenna yakubanga ng'akimaki ground yanyiiga. Tosobola tuyita basiru yagamba ebyo nabiyimba kudda okujjako nga muli basiru. Ffe abakujja oyo omusajja manyi bwe yali atunula. Lutalo tulaba nti sina adde bibiri. Lutalo yali musiiwufu nga nsinga emirundi 10. nga nange musinga kunyirira. Buli musajja Lutalo yali nga kaana. Ng'alina enviiri ziringa omanyi enkoko ensessere. Yalinga nkoko nsessere. Twabugobanga mu kyalo. Kati yalinga wolaba enkoko ensessere. Amaze otuuka se batwebadalirako. Amanyira ebivu yakolanga bya 5 5. Yali akola ebyebiri oyo 5 ku mutwalo. Kitegeeza abajjanga biibo abali wansi abasira tuse ekisera nga kwali envula eby'emitwalo 15. Kati aliwa. Aluddo tuwa takyasobola kuddamu tuwa. Takyasobola paka nga zeeyo naye tekata kubanyigiriza. Tuli ku Lubalusewa TV, tuli ne Honorable Sendija Arnold. Okubanga ate yasinzidde wali ku mabanda wagenda okubanga ajja okukiikirira abantu baawo. Mpozi batuga bali mitwalo ebiri abo. Mabanda nnene nnyo. Abangu kyalo kimu nga kirina box 11. The polling station 11 in the same place. Okay. Kyalo kiba kinene. Honorable Ruze. Honorable Ruze Muhammad Ibrahim. Yavuddeyo n'agugumbula abalamuzi. Naga nti abalamuzi bayisa bubi bannayuganda. Abalamuzi batuuka leeti. Abasibe ne babaleeta ssaawa oba n'abagenda okukozesebwa ne babaleeta ssaawa 2. Abalamuzi bajja ssaawa 6. N'akola ku misango 2 n'annyuka. Olya bulungi. Imagine abantu bano abamu bagenda n'okusibibwa naye nga biba basibamu tebikola ki tebikyaliyo. Oba ontegeera bulungi lwaki nti abalamuzi babaleetera obbasiba tebajja kukola ku nsonga zaabwe ng'oli ne baba bamukutte oba aida ebyo oba oli yamuwaayiriza ebitategeerekeka. Omulamuzi singa bajja mu budde omulamuzi singa tisi akola ku misango nga 10 akola ku misango nga 12 naye omulamuzi akola ku misango 3 n'annyuka n'agenda mu lanci ate bw'agenda mu lanci kisigadde agikola eri mu chambers zaabwe kweka n'alaga obutali bumativu naga ekisooka abantu bano abasibe bambi babaleeta abamu ng'eri terina ttooyi teri biki abantu bawunya tebanaaba ne babeerawo ekivundo kibawunya naye balinda mulamuzi omulamuzi n'atajja mu ngeri y'omu omwogezi w'amakomera yabadde yakamala okukyogerako nti bannanga abalamuzi ab'obusango obutono mubate amakomera gajjudde pozi obaza ekyo muyise bajeti muzimbe y'amakomera amalala naye gano ge tulina ffe gakoze eki tetulina tuteeka basibe naye buli dakika muleeta abaki n'ab'obusango obutono emisango muganya abantu kati waliwo omuntu nga oba omusibe nga gundi yeetuuse ey'okumuleeta mu kkooti ne bamuleeta leero omulamuzi n'atajja ne bamuzaayo ne bamuleeta oguddako omulamuzi taliyo ate eba wiiki okitegeera. So embeera eno eri etya Uganda etuuse ku santi kati esibye abantu amakomera gajjudde kati kankubulyeyo ekintu kimu abanga 15 bagenda kubateekawo. Honorable Luzzi bagamba n'essaawa enfu eyafa mu lunaku ebaako entuufu omulundi ogwo gumu kati Honorable Luzzi naye yabaddeko omutuufu mu kaseera ke oba mu lunaku yabazenga essaawa eyo weyafiira obudde butuuke bantuufu ekituufu kyo kyeyogedde kituufu ate ekisinga okuneewuunyisa okimanyi nti wano mu Uganda bakwata omwana ku sitemu olaawo ng'abadde Justin Mutembeeyi tebamukiriza kutembeeya oba adde wa boda ng'avugidde wafu talina musango omusango omulala gwe ne bamutwala site olo etuulira n'omuga agenda odde ku alimanda ne yeetolola emyezi 2 ng'omulamuzi alabye kati ng'omusango gwe yakula kutambuza bintu byatunda tabbye takoze eki alina maali ye anoonyeza abaana be kyakulya ne bamusiba emyezi 6
mukaaga naye ng'ekimusibya mulamuzi talabika buli wajja bamuwongezayo naye ng'omusango yakola agenda kunoonyeza abaana be kyakulya. Nze tulina twabeera e Matugga omukyala ne bagamba yagenze mu maternity leave yali atusse nga bule tutuuka taliiwo ate ffere ze bagambye tukoleko ziizino ate taliiwo bw'aba agenze maternity leave tewaliiwo amulipulesinga kyebamala ndowooza. abalamuzi be tulina abaana abasomya obulamuzi omanyiyo bameka oba basomya amateeka just lwakuba nti beemalirira abalamuzi bassaawo bafamire zaabwe tebawa opulenti buli asomye nti munnamateeka asomye amateeka mujje tukole okitegeera. Kati omusajja oyo mwogezi w'amakomera yagenza otutuuka ku ekyo oyo yes sikisobola kumuwagira nti ayogedde kituufu ayinza obba alina kayisawo nga baagala kwongera ku makomera tuba tuyinza tukesera nga amakomera gatusinga obungi. Kati abaana be bakutte just okwambala obwambazi lwedi bo teyaboogeddeko singa abadde atulumirirwa nti ab'obusangosanga obutono tosobola kuŋŋamba nti okwambala obwambazi kala eya Kyagulanyi kikwasizza abaana awo bibalisoso tteebwa yali badde bagamba political prisoners bonna bateebwe tebalina misango emisango gye balina kubagira oli avuganya. Era yayogedde n'agamba byabashaija yagambye nti abantu bonna abalina obusango obutono abate bawuze nga bava ebweru. Obusango obutono tekuliiko kyakuwagira Kyagulanyi nze nagwe yagutwaliddemu obwo obutono si katono gwe mpayo gwe baali bakutte wano nga bamusanze mu ovule emmyufu ne bamuvunaana akasango katono basobola n'okussaako gwa treason ogwo guba munene. Bonna be bakutte mu kampeyini za Kyagulanyi teri awolesebwa mu makooti gano bali mu kooti z'amagye b'amagye. Nze njagala omusajja ng'oyo w'amakomera ensonga zalina okugeko ez'amakulu nti civilian tagenda mu kooti y'amagye yakoze eki mu kooti y'amagye okimanyi n'okweyimirira mu kizibu awabula kyo kizibu n'okutya nti oba otyayo. Kati ebyo bintu balina okwogerako naddamu tubuzaabuza ne honorable Luzi lutweddako bw'okoma oyogera ku ebyo obutawagira gavumenti eno si musango. Ebyo bye balina okwogerako tumanye nti okutegeera bategeera ebyo bawogerako. Nze teriyo honorable ngenda kuwa kitiibwa nga tasobola kwogera ku bintu by'amagezi. Ebintu by'amagezi tebabiyisaako maaso nakati waliwo abaana be bakwata 220 bakyali mu kkomera tebabatanga naye nga musango ki baali basanga batambulira ku Kyagulanyi gwe musango gwe balina bazadde baabwe bawulire batya abaana gwe okuveeyo tunyumize nga bwe mujjuza abasibe mubasibidde ki abantu bemulina osiba be bano bampuuga ababbi ssente temubasiba babeera mu makooti bo banoonya bululu bebe balina osiba n'owulira simayo ono simaya banka ya Uganda bagibbye simaya abagibba bo baliridde abo balina osiba. Era bannayuganda abatulaba mwegendereze nnyo abasajja abo statement ze bakola baba ne bebayisaawo bagala twongerako makomera kati. Okay. President Museveni yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti abantu bonna abandibodde boogera bani badde bagenda ku palamenti naye abantu nga Bobi Wine n'abo abafaananako Bobi Wine nga baali bamugisha muntu bonna yaba n'emiyiza wamanyi baali bagenze ku palamenti abantu badde teboogera ku bikwata ku gavumenti wabbo baaweebwa omukisa ne bagenda mu palamenti bakyuse bye baali tebaagala byabali mu kukyusa babikyusizeewa mu palamenti. Palamenti ekyusa ety ekintu ekyusa nga bagoberera majority baaliyo bameka Kyagulanyi yabeereyo ababaka opposition baali bawera 6 wabula ku 5 6 musobola owakanya 5 gamba ebagezaako okwaganya bakubaŋŋuuni bane ku ekyo 6 nayo yennyini mulimu abakolera Museveni 3 mwalimu bampuuga abo mulimu Baseggona mulimu Ssemujju kati ogenda kyusa otya wali bagoberera majority they don't favor minority ye ntambuza y'emirimu era bawanika emikono ebina bigambe kino nga mwasa tumugamba kino olwo waddeko speaker ava ku opposition obadde pesa speaker olina gwali owuliddeko wano nga speaker ng'avudde mu opposition lwaki tekisoboka olowooza era olw'ennamba kati baali bagenda kyusa ki aye president byayogera agamba tetutegeera ennaku zino Uganda baabuuka era buli statement gy'ogenda okukola nabo balina bujja mu magikukwemu ebituli lwa nsonga ebitambula tubiraba abasajja mwayingiza ne FCFC ne bakuba ebikonde mu parliament
Umiya nyoka. Abamene babasiba Zaake n'agana ku kitanda. Zaake alabika kuno yakoze oluba. Tukyasobola mumukuba. Zaake bamwefundiriza. Abadde yeefuga Mityana. Bonna obwanga babusa ku ye gwe baagala katasuula. Ne gwe bamakadi NUP nga yajja yeesimbye ku kyamanyi MOP. Olwamu makadi yadda kwesimba wa Zaake kuba independent. Gye bali abakyala. Bonna kivuga nagamba independent government emugula ajja akole kusuula. Nalabye akatambi nga Sseggona bamutabukidde ow'ekitiibwa bamwagaza ki. Yakoze olukuŋŋaana omukyala n'amwesimbamu awo. Namugo nina kye nandijaga okubuuza. Bakiyita batya? Olwekyo nandijaga okubuuza omukyala alina engeri gy'abwogeddemu. Amasanda kiki? Amasanda gaba ga njovu. Asa amasanga. Amasanda. Kyabadde aziringa kiringa ng'omuntu anafiirwa omuntu n'olwawo ebbanga tolwawadde oba ssente oba bwe kityo. Essanda gye bateekamu abasiraamu nga bafudde. Kati bali bafiirwa oba n'abasuubiza ssente. Nabaga ngenda bawa amasanda ga mitwalo 10 namuga tetuzaagala nazaagala. Naye kati omukyala yagambye essaawa zino okomewo tusaba akalulu naye luli obaddenga wa. Naga essimu yo ebadde teyitamu naye tufuna ebizibu. Nabaga mugikubeko yino nabaga twali eri. Yasooka mu n'abaga abagibba bwe bamubbako ssente. Pozi gwe babbako ssente mu bakanaabi. Bazibba bamuggyako nga tategedde. Mu mmotoka. Kati osobola kati kangubuleko ajje. Ku mbeera gy'olimu. Osobola n'emitwalo gya 5 notamanya wegiri. Nze gambye nasuula emitwalo 5 mu 12 awo myaka 3 emabega. Nazinoonya paka ku mabanda naye ku mabanda sinnagendayo ku lunaku. Omanyi lwaki wazinoonya paka ku mabanda? Toyina. Ke wali obaliddeko keeko. Gwe so abana milioni nga 18 mu motoka n'ogiwaka n'abe n'ovaayo nga weerabidde nti mwezi. Ssente bafuna nnyingi ne beerabira. Gambye otereka olukumirwo n'okebera buli mpale onoonya olukumirwo. Bw'oba otadde mu gino ogaanagwa n'akasawo kawo. Okebera olukumirwo kuba olina bajeti yalwo. Kati oli yalina milioni 18 tamanyi gye zigenda kukola. Bamuwadde babbyeko banene bamugaba ezo gwe mugabo ogwo. Nassaawo atuuka eri ajjukira nti omugabo gwa mpozi nagula esseeno adda. Nze nsobola okujjukira obujjukizi ssente yange. Ssente gy'okoze tosobola gyerabira. Ssente empe n'enzibe ogyerabira. Kati yoyo ate oyo bakyamuvuma nnyo era agenda swala. Akoddeyo kike yabazze bwe katakwata yako okujja walukaga mukalu. Naye babajja walukaga mukalu tasobola kulya. Wabula agenda kwata nga kyakuna. Yagambye abantu bamuleke abagala omuwuliza bamuwuliza atagala muwuliza temumuwuliriza. Bwe yagambye nanti abantu bamugobye nga tebamuŋoola. Abaga mwabataagala muveewo sigaza abampuliriza. Asigaza abataka ba 20. Atuuza abataka 20 atugaba Busiro East etudde. 20 kati Sseggona. Mpuuga nayinza olwanako eri ewuwe. N'alwanako ebyaddala. Ne Sseggona tasobola dda okulwana. Naye ne kavidiyo omusajja agamutuleke. Neno ngaliwo kavidiyo ako yabadde na wa boda. Gaga Sseggona atuleke. Abaleke. Batulimbidde bba naye nga mpaka olwamugamba kati mujjayo abayivu mutanaga ebintu bikyayi bya buyivu. Saawa zino naga kati oli yamuyabuza kati omuyivu atuyambye ebbanga lyabadde mu palamenti. Ekyo nakigamba tekyali bya buyivu. Twagala mbabuuzaako bannyabo ne bassebo nze director wa Lujja Properties nnyongera obbajjukiza ebintu mu katale mu 2 tulinamu ennyumba ez'emiliyoni 2.5 ez'ebisatu eziri ku Afuyiika tulinamu rentals tulinamu amataka ag'enjawulo wenna ali eyo nga wandyetaaze okuva mu muzigo tulina opoloti obutandikibwako bamufunampola okutandika miliyoni 5 okwambuka waggulu. Woba oli eyo wena teweetya tulina n'ettaka lya kibanja mpola tutunda ebintu ebyenjawulo oba weetaaze ekyo bakikyo kyonna byonna tubiyina tukira Lujja Properties and Real Estate nojja ne tukutuusaako byonna ebyetaagisibwa. Teri mulala yenze Lujja Properties toddeyo ne bakufera ne bagamba nti Lujja Properties nti yoono wabula yenze yennyini director. Tulina mu bitundu byonna ebyenjawulo byonna tutundayo amataka amayumba kyonna kye weetaaga ffe tukikufuusaako Lujja Properties. Atuyambye ebbanga lyabadde mu
ekyo nakigamba tekyali bya buyivu twagala akolera abantu abakulonda bayivu bonna ng'okimanyi namba esinga percentage eronda akalulu si ey'abayivu abayivu basigala mu ofiisi kale balina ebyokukola tajja kusimba layini omwana owa booda oyo gw'ozala wanti si muyivu yakwata obudde n'agenda n'atikinga akalulu n'akakuuma gwempayo ku polling station emu gyewasanzeeko nga profesa yatudde awo akuuma akalulu alina obwo budde kyokka abo b'oyisaamu amaaso be bakuuma akalulu kyokka ne baprofesa olumu tebalonda nalonda babeera mu mawulire gaabwe bitabo byabwe gwe nojja n'otugamba ntujjayo abayivu babadde emyaka 10 ki kye bakyusizza mu ngeri emu yennyini Bebe Cool yasinzidde eri mu Unstoppable n'agamba naye bano yeewuunyiza nnyo abantu banno n'ageera Nuupu tesobola kukulembera osobola otya okuuma kaadi Sseggona n'omma n'empuuga kuba yatuuse n'agamba abo balaba babiri abo be badde bayuuguumyako ku gavumenti naye kati gwe otya bano abataasoma abatulaba tweyanzizza omusajja Bebe Cool n'agamba wano nti Bebe Cool ne Kenzo batuuzaamu Solomon Kampala abasinga reasoning obudde bagambye omotya Sseggona n'empuuga abayuuguumye gavumenti abagitadde ku bunkenke gavumenti yo kati bw'oba gwe nga gavumenti yo gye batadde ku bunkenke oba obaagala kankuddiremu aje bw'oba ng'oli taatawo omusajja ono producer nga yatadde ku bunkenke oba omwagala kati Bebe Cool ki ekimwagaza bali abayuuguumya gavumenti ye bube bayivu kisobola ate nga baagala kujjawo era bo bayuuguumye President Museveni n'abadde abami nga takyebakana kwe oyagala kutta kitange afe ate nga nkwagala kuba oli muyivu okitegera kitegeeza bali bakwana kitange bakwana kitaawo kyovula babayagalawo kati Bebe Cool bano ababadde balwanyisa ennyo gavumenti ya kitaawo bagudde kitegeeza ogenda funa obuweerero kiringa engeri gyogezamu kireta kyekino nga bonoga nti konyi yali atawanya nnyo President Museveni ate gonoga konyi mulungi omusajja bagamba aloze taata wayagala mutta mugamba ate omusajja oyo mulungi mwali muleseewo temumukwata wadde abadde atubba bambi mumuleka agirabba muleke aloge taata afe mpuuga ne Sseggona be babadde ab'amaanyi mu kwegumya gavumenti gy'oyagala tubasudde kitegeeza gw'ofunamu essaawa yali badde akuba Nandulu n'agamba bannaye Bobi Wine weebale otuwonyezza abasajja ate kati bookaabirako okitegeera kati abo bakozi baabwe kati balaba buli mbega gwe bataddemu avuddewo atandise okunyiiga gwe weebwezezzaako nti buli awolereza mpuuga w'NRM buli awolereza mpuuga w'NRM kituufu lwaki balaba mbega waabwe twamuguddemu bwe kiba bitongole bikesi fe tuli ba Mossad tulaba fe tuli ba Mossad intelligence mwazudde d'omukesi waabwe wasaayi oyo yagobeddwa netuzaako Sseggona kati Bebe Cool tuyambe otutwalire bano abayivu lutwejja mubatuweere kaadi era nsaba Bebe Cool abasajja ne batajja mu kamyufu Sseggona n'empuuga mubawe buwi bifo babawe ebifo mwenyale moyemi basoma kali Sseggona osoma ebizale nabbanja in reasoning batwale Sseggona bamuwe ekya prime minister batwale empuuga prime minister afe mumuleke fe tumweyagalira munnange nanti bo baka bamukoyo waayo balaba abe waabwe baye tebasoma nnyo kati ffe engeri twasudde abaasoma ennyo beerondere kuba teri muntu atayagala muyivu era teri muntu atayagala muteeketeeke mutwale abateeketeeke ffe munnaye ne waffe birala mute tukyali ku bateeketeeke tuli ku bakozi abakolera abantu oba oli muteeketeeke bakuteekerateekera ani bakuteekerateekera bantu ate abantu be bagobye ate owooza simanyi oyombera buteeketeeke abateeketeeke bonna bino bajje ku independent bwanika batya lwanga bwanika naye yagaana ebyavidde muba yagiddeko mupiira asajja nawulidde abantu bajjidde ku bintu bingi waliwo abajjidde ku jambiya waliwo abajjidde ku butebe kyokka mugamba munnaabwe yakola ekibiina tebakigiddemu Sseggona wasa tegajjire ku muti omuti gunanywera gutya nga munnakitiibwa muno takwegaseewo wabula oyo abaganda be balina okwerumangana kale ne Sseggona ayinza obba alaba bw'ayingirira DF oli ye president naye agabaako president oba bifo bibatawaanya bufo bwe bakayanira bufo fe twagala Ntebe
nze nagafere tuli basanyufu kuba mu opposition mukaluka no bokala woloza ali ali ku pressure nnyo bola anti bakyebaka aba opposition nibasiba ku pressure no singa Museveni gwe tulwanyisa bulwanyisa Kyagulanyi buli lucha buli Kyagulanyi yeyongera amaani obunkeke bwawe bweyongera bana ze base zali soma abantu Masaka Embampuga toze nataka base Allah nga 10 nezi tasobola n'empuga abana bekutte bu video tebabula bye mpuga ensinge mwagala ensi kye mwagala yiba ne tu atanagitandika ya wakube magala kutuwe Masaka mpuga kimanyi gwaloweza Masaka gwanga ddala amanyi okudda kazana agamba fe wane Masaka tebagenda tutegerera obaloweza Masaka kazinga obansi sirawuli atagenda kubate atambula muko alabe ekintu ng'egya atambula lajewa era ffe tumulinze wano tetulina mbaka wa mpuga esimye ogwo mumanyi hani yesi ononya na munonyi kiraga kibunafu pozo oli wa DP rubowa yewa omuti yewa mpuga naye tomumanyi na mumanyi wa kunonya kati nsobola okubuuza wa NUP nga tomumanyi ezambali brasi okitegeera tirya kubuuza kati mpuga naye alowooza gali akatundu kaabwe liringa ggwanga okay okuyuza ebipande kususe naddala mu bitundu byeri Bukoma Nsimbi Dr. Christine Ndiwarana omumanyi omubaka wa NUP era yaliyo ate era yakwatidde ekibiina kya NUP akaadi yavuddeyo n'alaajana n'ab'ebipande bye byuzibwa buli ddakiika buli lunaku wabula ekiro kimu bagezezaako okukubira DPC yalanese bakwesyoninga baliwa mubayina batuuseewa bayise ludda ki bwagenza okyanga DPC tasindise wadde omulemu okujja okumutaasa omulimu gwa poliisi ogumanyi to keep law and order n'okukuuma bannayuganda n'ebyabwe kati ate tubakumukwatire tubamutwalire twale tukoze mob justice nkukwata ate nkubemu empi nkutwale kimanyi asobola okunsiba kajogadde ayina kwetuukira bwebakukubira essimu aleka DPC yadde yebase talina patrols tambula kiro DPC webakukubira kitegeeza webakukubidde oli ku division eyo sina station wabula division oba ne patrols wera omusanvu kwatako emoji gamye mugende mu kitundu bwekiti kuba emirimu bagitambuza emisana ekiro wababa bakola bambi olumu bakulera no bagenze kudigida mujuka yabadde weekend okudigida wababa batadigize emirimu gya police zitukolera mu shift waliwo abagenda okole abakoze ekyesazo no bebase goba omudde era emisana tosobola muleeta yakoze kiro okitegeera kati abakola ekiro bo babaddewa division enamba okitegeera naye kati waba oyagala mumanya nti bakola wabeewo abakubirawo mugambe nti abanupu bali wano kye batukola batutta batumala bakubira essimu bagayi Kyagulanyi yasuze Bukoma Nsimbi tibasobola kwebaka ne hoteli bagimanya ne hoteli bagimanya n'emmotoka zisula bwayo bwe ne poliisi etegeeza hoteli oba Kyagulanyi lwakubira abapoliisi bagala twatusuze wano Kyagulanyi w'amaanyi nabo baba bagala mulabako abapoliisi tebajja kukuuma bajja kumulabako n'ebifaananyi beekubyako nabyo twalaba wano bali batugoba mu kkubo omusajja agala otuwa buli omu ajja essimu awanisa ati ate abapoliisi bamumanyi omusajja kyogamba abapoliisi baagala kunkyukakyuka yabasuubiza kakadde basula mu inipooti gomanya kakadde kye bagenda okufuna asookerwako kakadde ekyana baba keesunze nnyo naye gomanya abapoliisi basula ogenza kawempe emabega abapoliisi enolaba obuyimba basula basula bulungi wano era tuba tuyitawo ku kkubo olabira nti ebizimbe ebyetaaga ebizimbe biri mu ofiisi za poliisi si mwe basula ate basula emabega buli obutenti ne buyinipooti buno nze jjajja wange yabulundirangamu nkoko ate inipooti zabanga nene naye buno obutono nedda lwaki abasirikale abamu baaga obasuzaawo titeyeebaka nnyo empewo yemufuwako n'azuukira ng'alina mwana n'omukyala we bali awo babirawo n'abakyala naye tugenda ku poliisi yakawempe kale gendako wano ematugga bagenzi lumu bagenzi kujjayo omuntu ate basijja kulambula kati gwali munnamawulire kola research tebajja kukwata teeka wano otaagayo oyiteeko emmanju eyo nga ogenda obuuza ku bakyala basirikale bajja kwenyumiza empewo gye bebakamu awo oba bajagala obagambe naye mwe nga mulina emikisa okuzaala ate kubazaala bulungi Katonda alina engeri gy'ateekateeka omwana w'omunaku bw'ojala ogenda osanga omwana w'omukyala w'omusirikale omwewaanirako mugayi ne maama mwe bali kuba na mirembe akawewo kabafuuwako ajja kukuvuma obusungu bwajja okukuteekako
Embeera mbi. Nejja kuggwawo. Kati kyogamba ba poliisi bano okubaliisa enguzi enkumi 210 bwe babawa baagala. Naye abalabalamu omusala gujje. Ayina ebyokukozesa bimeka. Nze bwe nsanga omusirikale nangamba naye ekyo otambudde kyompa 2 muwandi mu lofit. Tanzibye wabula ansabye azeetaaga. Era bwetaavu. Nze waliwe bajjaawo bansanga wenkolera. Ne bangamba naye obudde buzibye nito tubuliddeyo ku mazzi. Ne wemba nineezi mbagulira amazzi oba 5 ne bagambye munywa amazzi. Ne baganywa. Baganywa. Balina amazzi gabe ge banywa. Okay. Kale gatuwumba Sendija. Mama Naruiso. Jeno Mulamba. Yakawangamudde. Nze n'amaanyi gampeddemu. Yagambye nti omuntu bw'ojja okulonda nesimanyi lwaki buli muntu omunene mu gavumenti alayinza okwogera ku lunaku lw'okulonda nti bw'ojja okulonda nga 15 dewaka komawo obudde nga butuuse kuba waliwe balondera si wanene. Maama yatugee wali si wanene watono nnyo abantu bonna bamati musobola kujjaawo so bwe mumala abasaamusaamu bajje nga babala akalulu awo wonna ne nga mutuufu naye yamaliddemu amaanyi kuŋŋamba nti eyo bokisi gy'oyagala okukuuma si esalawo eri Uganda. Awo amaanyi gampeddemu. Alaye weekubye omupiira wali obaddeko awo ng'olina ekiwundu naye nga weekosa kati yeekosezza. Maama Naroyise yagambye akakabokisi kooga akogenda okukuuma omuli akalulu si ke kasalawo e Uganda kati naweddemu amaanyi. Kati yateekawo kaaki ye yakasalawo ati anti yagagala akabokisi ako si kasalawo bassaawo kaaki bakajjawo balugete wali kulonda si we wasalawo batubuulira awasalawo. Maama Naroyise ebokisi si esalawo mutubuulire awasalawo tuba tugenda. Amaanyi gampeddemu tegalina kuggwamu. Simanyi nakumanya lwaki ngenda okulonda nga waliwo ekirala ekisalawo ekitali bokisi. Omanyi lwaki kati awo wasinga okukwagala buli weeyogera nga kuweddemu ye waayagala. Bakola statements ezinafuya bo kye baagala munafuwe. Bw'eba bokisi si esalawo lwaki tubuli gyeyayogedde nti awasalawo we wano alabe nawo tutuukawo. Bwe baba buli awasalawo wala mutuukawo twagala wasalawo ffe ate batuzizza mu batasalawo. Lwaki etuzizza mu bokisi ffe tunoonya wasalawo okutuusa bukulembeze. Okitegeera bannayuganda batulaba ffe tunoonya buli kisalawo okutuusa obukulembeze. Maama tuyambe tubbireko wa wasalawo tujjaawo ebokisi tuziveeko. Watugamba nti we wasalawo we tugenda twagala kukyusa bukulembeze nga totugamba we tugenda si wasalawo. Omanyi n'awasalawo ng'alina emikisa asooka atunnyonnyole. Bannange maama addemu amaanyi gaade gampeddemu. Era buli wawulira statement egandi gakuwedde ye waayagala. Koze manyi nagenda nonde ninde okulangirirwa nga mmanyi nti bokisi esalawo. Omanyi factor gavumenti gyesigazza mu Uganda fearing factor. Okutya kwesigadde otteeka mu bantu. Gwe nga bakutaddemu ekyo n'oggwamu amaanyi n'ogamba nondera ki ye we yasigaza. Kuba ekimanyi akalulu kukulonda tesobola kawangula. Kati alina okussaamu okutya mwesale. Baga Nansana erimu abalonzi 32,000 kitegeeza bw'oggwamu amaanyi nga gwe wawedde tugenda londa 18. Bali bonna abasigadde baba baabwe. Okitegeera abataalonze babagatta ku bwabwe. Okategedde kati temulina kuggwamu maanyi nga batulinda jeno atubulire awasalawo twe tugenda ogenda tusalewo nga bokisi egaanye. Tusooke tukole ogwaffe tugere tukalonde tukakuume tukanoonye tukabanje. Ekyo kyeyogedde nti bwe tumala olulonda kituufu nange nkiwagira bw'omala otiikinga toyimirira awo ate bonnajja. Okitegeera bwe mala otiikinga akalulu kange nvaawo omulala ajja alonde ku ssaawa 10 tube nga tukomyewo ffenna tulabe. Nandi 10 tuba tuwayininga mubaamu ne bokisi ezimu nga bo baaweddeyo nga batandise obba tebabalira kumu. Mulimu abasooka ne babalanga wano ne bakyalonda. Kati ku ssaawa 10 n'eddakiika 3 tulina obba nga tukomyewo tubale akawulu kaffe kuba amateeka gatulagira nti gwakajjamu okabala okawanise nti enambuleera ng'ossa eno bbaasi eno muti. Okitegeera kati awo tulina webakirira eyo process fena tulina obbaawo
muleme tubba kuba bana abatono boyagala babeewe mbagula wabula abatono bagulika abangi tebagulika simbi ziba ntono ziba ntono njaga tube bangi atoka banja kyekyo n'olwekyo baganda bange akalulu bw'omala olonda wesikemu ogenda olya ekyemisana mu budde nga butuuse oba okubala ssaawa 10:11 komawo ojjule tovaawo tubale akalulu kaffe tweyanza ekintu ekyanumya omutwe kampuni zino ezituwangaliramu kati wetutumya amatuga eno Kigoogwa Pakire Fusi Industrial Area abakulembeze mufuna access okugenda okulaba ku baana bannayuganda abakolayo okusobola kubabuuza ebibasoomooza saako n'okulaba ababatwala mu mirimu gye babawa kuba ensonga lwaki enkwatako nnyo ebiseera ebisinga tufuna nnyo embeera etuukawo kino emutuuka mu kampuni ng'ezo nga gears ezikuuma abaana abo tebazirina omwana akola mu byuma naye nga talina wadde kyayambala ku mutwe protective gears ezo zalina okwambala gambuutusi ez'omulembe omwana omutuuka nga talina adde ovulo mwe ng'abakulembeze bameeya ba MP bakikola ekintu kye batambulamuuko kuba nalabyeko waliwo ne kavidiyo akatambudde nagizolaba nga akabadde Kenya naye nga omusajja investor betuyita bainvestor abeeru ali mu kukuba munnansi w'eggwanga eryo bwamubujja zino emigogo gy'amabaati nga human rights wano zibajudde mu Uganda buli kimu kisoboka ate era buli kimu osobola kikola nga bweyagadde abakulembeze tukkirizibwa era wabawo n'akakiiko ku ggombolola akalondola ensenga okkirizibwa genda mu kampuni n'olaba entambuza y'emirimu abaana bonna abakola mu zi kampuni balina obba nga bali mu insurance abaana bonna abakola mu kampuni balina obba nga bali protected ng'amateeka bwe galagirira aga kampani oba emirimu egyo egikolebwa naye abaana bangi babatemako wano emikono ne batabajjanja bawadde naye omanyi kivako ki kiva ku gavumenti zaffe gavumenti yaffe obuli bw'enguzi bwasukka kampuni eyo bw'ekola kampuni eyo esooka kuliisa OC neliisa DPC waawo neliisa meeya neliisa ne chairman kati omwana tolina woogenda kuddukira buli wotambula omwana ali ematugga eno oba Ekigoogwa okutambula otuuka waggulu Human Rights Commission atuuka alaba omukulu olina okuyita mu criterios ne baziyita batya orders nga nyingi nnyo n'okuwandika ebintu bingi kati ne tulemererwa naye olwaleero saya gavumenti erifuula tteeka nga liri gazetted wonna nti buli mukozi akola mu kampuni alina okubeera insurance according to mulimu gwakolayo bwe banga kampuni eyokya byuma insurance erina bba y'amaanyi essaawa yonna wabadde nja bwe banga ekola madagala infection eziva mu biwoowo bikyebe biyingira omuntu n'abantu abeetooloddewo awo birina okuba nga biri insured byonna gavumenti nga yekiyimiriddemu olwaleero tosobola bikwasa meeya asobola okugendayo ntasobola bikwasaganya tasobola bikwasaganya lwa nsonga nti meeya ye nga muntu wa wansi kubatandikirwako eryo etteeka lirina vaggulu ku babaka ba paalamenti nerikka wansi nga likola paka mu local government bwe lituuka mu local government abaana abakozi baffe baba bagenda tambuza bulungi emirimu kuba lwaki ensonga eyo enkwatako nti otuuka ng'omwana atugulunyiziddwa naye nga bw'agenda ku poliisi yesi bajja muwa baluwa agenda olage nti bakubye egero ebiki jukira kampuni eyo yennyini yeyina kamera tesobola kukuwa footage kulaga nti omukulu mu bbo yalina gwe yakoze eki gwe yakubye ekirala abaana abandi badde bakuweerayo obujulizi ku poliisi batuuka nga batyo buwaayo lwaki bagenda bagoba ku mirimu so nosigala nga oli mu bbanga awo ate kasita owaabira kampuni emaze okukwesamba eba emaze okugoba ate mu Uganda yensi yokka gy'osanga omugwira bamuwa ekitiibwa singa nannyini nsi tosobola kuwoza na mu China hanze n'abako abachina wano twabakubako ne mawulire nze kyenatya ate babaita batya ababeeyimirira ngate bannayuganda kati mateeka gyeki tekiri omuntu talina pasipoti ya ggwanga lyo oba ndagamuntu ya ggwanga lyo tosobola mweyimirira bakiri kyengamba ng'olina ndagamuntu ye Kenya nze alina ye Uganda sikweyimirira kati nkweyimirireko ki bodda ye Kenya
n'abeeyimirira abachina baali basiru n'omulamuzi yali musiru kati bwenke mwachanga omuchina yali nnyo alina passport ye wa naddayo omunoonyeza bamanya ndo musango bagenda kuguvulu okimanya omusango gwali awo okimanya bannayuganda abeeyimirira awo nabo babakwata nga bali badduka kwaliko omukwano bamuyita Moze ku mabaana esula week number beeyimirira badduka oba amateeka g'okweyimirira ge munatemanyi amateeka g'okweyimirira omuntu kitegeeza gwolina n'omujjukiza olunaku lwaddayo kati omuchina omusange wagwe weeyimiridde anti bamuwayo 10 nebaga jangu 10 ligende likusafariza omusango gw'otazza kati byo nabo ndoza ne mulamuzi yennyini yakola nsobi omuchina yeeyimiriye mu China munne era alage byasinzeyo in case bwabadduse kati Uganda twetaaga ebyo ebintu bikolebwe ko twetaaga wejibbiri omwana omuna Uganda ng'alina sente z'alina okukomako sasulwa tusobola kusasula abaana 3,000 ku 2 olunaku ezo sente ziba ntono nnyo mukomo nansi gwe invest yajja wano noba nga gwate gwe wetambuliza omwenge gwe otambuza busampo kati ffe tukole ki iba investor betulanga batambuza amasimu tuwumbe umbosibule n'abatulaba investor batambuza obusimu kiki yeyo Uganda beba investor wano tulina ba investor wano betulina babaleeta ate nga bannayuganda ne baba investinga mu sente company ebeera onge everyday nga ya Munnayuganda Jeno n'aleeta omuyindi n'amuyitamu ne tugamba ya muyindi tetulina ba investor ffe tuleeteekala mu sente ffe abawaako ne investor ate okuzimba eddwaliro tewakiwulirako kituufu ndi parliament yayisiza sente zigenda yambako ate investor yazimuyambeko yazze tuteeka mungi sibula batulaba banaye abatulaba mwebale nnyo tulaba mwebale nnyo tugoberera erinnya n'eddoboozi ano disendijja ku mabanda kansala wammwe omubwati mbagaliza Uganda empya nga mulonda manvuuli temwerabira teri kintu kyefaananyiriza manvuuli eryamu ambuleera neyanzizanyisa okay tweyanziza olunaku lwayo tulumbiwumbi bwe tutyo olunaku lwa Mande katugenda tuyiye ku nsimbi kyamanyi ogenda mu bulaale leero ngenda tambula ddo tuddo okay akalowoozo ka leero njagala okukutegeeza gwali eyo kiwegendereze nnyo omuntu akuli ku lusegere abantu abo betulibeera nabo ku lusegere be bakyasinze okuba ababi ennyo nnyo nyini ddala nno era gwali eyo omuntu oyo mwegendereze nzija oliwa gwolabanga munno ate yakusekeeterera oyo gwolaba ate okuba nti omuntu oyo akuli ku lusegere yakusekeeterera yakwogerera amafuukule nenga gw'omuyita munno mune wamusembeza so embeera eyo tugibire tetubeegobaako tubeere nabo naye nga tukitegeera nti oyina by'okomako okuba nga ate omutegeeza nze ajje Samuel sijja kusukawo wano producer VJ Memo wali okuba nga atematema ebifaananyi okuba nga programu etambula bulungi nnyo nyini ddala ennaku z'omwezi 22 Novemba 2025 n'omukaaga luno tuli wali ku Sunset Gardens Shiba Kalungi agenda kuba tukuba omuziki Kabako Kibijjigiri saako ne Saxo Frame Band bajja kubeera wali eri ba DJ tulina DJ Tony DJ Wizzy DJ Junior ne ba MC Zenja MC Kafi Pro de Kafi Pro yeyitaani bonna bagenda kubeerayo olunaku olusobola okuba nga tekitambula bulungi parking nga zibulungi nnyo emmotoka zonna ziyingira omutwalo gumu okuyingira 3 VIP ate nga emitwalo 3 that is table ate nga ennaku z'omwezi 2 Desemba tugenda kubeera wali mu live in Lukusuuta ematugaako SDA Mabanda tosubwera ddala tugenda kubeerawo mu live ya Lukusuuta awo ku SDA kyaki yaba 7th Day tugenda kubeerawo ne kwaya nyingi nnyo ba Hebrews kwaya bajja kubeerawo bulungi nnyo Breast kwaya nabo bajja kubeerayo saako ne Levites nabo bajja kuba nga ate batukubira ddala omuziki omulungi abaana bajja kuba bayingirira 5,000 era leeta abaana bambi basobole okuba nga balabako kwaya zino nga bayimba ennyimba ezirina ennyonza oluyimba oluyigiriza abaana baffe mubaleete ku 5,000 zokka ate nga bakulu mujja kuba musasula emitwalo 2 gyokka abakulu ba mitwalo 2 ate nga emitwalo 5 ejja kuba VIP jjukira pati eno tugiyise tea party tunywamu kacaayi nga tutambuza ensonga lwaki eno weeri tugenda kuba tuzimba kanisa so mujje mu bungi musobole okuba nga temuwagira wano
ku matuga SDA sobola okubanga ate ekintu kitambuza bulungi oyita wali ku mabanda noyambuka mu katale ojja kuba otulaba bulungi nyini ddala yantu tukuweereze mu mpeereza ennungi nnyo ddala ate nga Mukama abawa omukisa tetujja kusukka waawo abankuumira takuumira mpeera. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.